busoga. Remy. Tekiriwo. Yengo oli busy. Muntu ne waalya pe tujjeyo gy'aliira. Abula totunuza mu gundi yange. Nnoonya okutandika okungamba nga bwe ndi mu butogo. Ate olya mmere kyera butogo. Era katogo naye kange. Sente mwazimazeewo. Muli mu butogo. Sente ki? Ze mubadde nazo. Kati mwaze ku butogo. Kati muwulira essanyu. Enkya tugenda kulanga olya kawunga na bijanjaalo. Kati tosanyuse genda. Nsanyuse ng'olya akatogo. Kiki ekikuwa essanyu? Kiki ekibawo essanyu? Baani? Bammwe. Aba Facebook windows. Ate ba YouTube. Naye gwe abaana ba YouTube bakwagala. Beebale. Namwe ba YouTube mwebale kunjagala. Atakula wangu olye enkoko. Simanyi eddishi ogikutte. Ekirungi olina emmotoka mw'oliira. Tolinga kubi. Nze ndira mu mmotoka mmere yange nve naye waka nsevingira gundi. Oli stingy. Range Rover. Range Rover. Ogenda gyegulira omale otugambe bakutonedde. Mwera mulinde. Wengigula. Oligigula ekapa. Aba YouTube babakwagadde. Olaba comment bana bakuwaana. Sometimes and see it in the comment section because I'm always busy, but I want to appreciate people. Thank you for loving me. My name is Kunjagala. Mbagala nange. Mbagala nyonyo. Abaana abamu baagala kukulabako. Bali awo basaba ennamba nagamba oba lumungi bawe. Gibawe. Ennamba ye? Giteekeko. Nkukkiriza ogiteekeko weeba eyitamu. Weeba eyitamu gibawe. Toyina eyitamu. Nze namba nazivaako. Eziyitamu. Naziviirako ddala. Ki ekikuteesa koodi mu ssimu? Abantu bansumbuwa. Abantu basumbuwa bannange. People disturb. Omuntu nakubira essimu nga talina kyagamba naye nga just akubidde essimu. So that's why I have a code. In your phone? In my phone. Oluzungu? Yeah, I was speaking English because I was in outside countries. Yeah, I was in outside countries. I was in Mombasa. I was in Mauritius. Kulika ye Mombasa. Oh my God, never day Mombasa. It's a beautiful place. However, I think Uganda is better. Uganda is better than Mombasa. Okusinzira ku bintu nze kubimu bye nalabye just singa beaches or resorts and what, but once in a while we need to appreciate our country. You people nze kukyedalabye kandi kwogera bingi kubanga bali abantu ndowooza bo kye bakola kuzibikira bituli byewaabwe omala tuukayo n'ogamba bino ebitu we biri. But I want to appreciate them. They're very hospitable. Where about you hospitality. Tandika oluzungu nakulabye mu kavidiyo olubunga lukutta. Kavidiyo ki? Nanyogera oluzungu nze nando okwogera oluzungu. Mukwano abadde olwogeradde n'ebindeba n'otera ne ku status n'ogamba oluzungu lulinzi. Munnange nako kavidiyo surprisingly that guy Josh oba Jonjo yaturecordinga nga tetumanyi. Twali tunyumya kati nganze munyumizaamu awo nga introducingira cocktail nga ndimugamba cocktail, this is Jonjo, he's a good designer. Yet Jonjo was recording us but we didn't know. So nakalaba ku status ya Jonjo. Then ndyoka nkamusaba nemugamba you guys you were recording us. But I didn't know he was recording us, so we didn't do it. We were just doing it for just it. Recording. Ennaku zino ng'otusa n'ebifaananyi bannaye n'ebindeeba abaana bagamba baneeraavu eri wano. Yeah, banange, this guy, you guys, this guy anchagadde. Look at that. My God, look at that. Omanyizine binefana bimpa goosebumps. Like mpita onebutunulako ningamba, is this me? I am so happy. I really look so happy.
You know, I want to thank you, my love. Thank you for loving me. Banango nchagadde nze kyo sijja kuwa kikwebaza. Nchagadde oyo omusajja. Naye mulabiridde. Bamanya kusijja kayo kalabika obulungi. Kalakonda kale. Bana aleka bulungi. Yera nagezza amatama. Oh my God. Omanyi mbeera nga ntutuulira video wagire ngamba. Banange mwagala. I love this man. I love this human being. Ooh. Akoze atya? Ageze. Ageze. Yali mutono. We yakomerawo yali mutono. Of course yali bwati. Yali mutono. Kati agenda kuddayo ng'ageze. Bantu beeyo mu America baneemulabirira omwami wange bulungi. Temulabirira bulungi, mumulabirire. Making sure wakalya kataata. Kakumawo nga kalabika bulungi. Ne kakumawo nga katinye. Naye, inshallah one day, tujja kubeera nga tubeera ffenna nga mufumbire ekyemisana n'ekyeggulu ng'alya nga kuta. Kati ani kuwamuwadde mu America alina omulabirira? Abamubeera okumpi. Kipaka katako. Oba mukwano gye. Oba ani kipaka katako bannange omwami oyo. Si wa bulijjo. So every day. He's not an everyday person. So bambi just munyambe buyambe mukafeko kataata mukampere ekyokulya bambi mu budde. Tobafuule bakozi. Njabasasula. Obusobozi njagezaako. Yeah. Ogenda bali bakwata sente enzungu oli muze Uganda. Nja kuyiiya. But away from that, there is a question. Jemba njagala okuddamu. Waliwo abantu bangi nkiraba nnyo ku TikTok, ku social media zange. Bannange, rape okoze okyokuuma bindeeba. Bannange, ffe tubeera n'abasajja tebakuumika. Era biki. In brief, it's like, how do you keep a man? Yeah. Now, this is my answer. This is my answer. Ate everyone is entitled to their opinions. Buli muntu. So tovaayo because nze nayogedde bwenti, novaayo, nogamba ye nonvuma. Nawe vaayo yogere eyiyo. Nze yange yeno. Teri musajja gwe bakuuma nga ayagala okugenda. In brief, you can never keep a man who wants to go. Bindeeba ayagala okusigala. That's why I still have him. Wali batusiza okugenda sesobola mukuuma. Kakati mukazi munnange gwali eyo. Kola ky'osobola. Do not go extra miles because you want to keep a man. Tologa because you want to keep a man. To the best you can do to keep a man is maybe pray. Pray katonda mkuwe mwechirunji. On a serious note, you can never do anything to keep a man. These men, we only keep men that want to be kept. Omusajja tayagala mukuuma. Ne bw'okola otya era tajja kumuku. Toyina kyogenda kukola omukuumi. Kakati nze ky'ova olaba. Owange, the best I can do is pray for him. Katonda mupemu obulungi. Asigale abeere nga simugoba bugobi. I don't want to chase a man. I want a man to chase me because I am a queen. Yes, I am a queen. It's a man to chase you, not you to chase your man. My man chases me. My man loves me. My man is all over me. That's why I'm all over my man. It's okay to be all over your man. Woba olabanga naye kyekyo kyakulaga. Naye okubye essimu emu tebagikoteyo, okubiri tebagikoteyo, okusatu okutaddeko message tebagizeemo, enkya n'otandikira. Bana era okyali ku kintu kyekimu my man. Oyo taba wo. Aba alina gy'ali. Ate ye waaba amwagala. Omukazi nga mwagala. Toyina nsonga ekusigaza mu relationship omusajja nga takwagala. Eyo kiba kitegeeza oli mu relationship wekka. Make sure you're in a relationship with someone. Don't be in a relationship alone. Omusajja gw'okubidde leero n'atakwata n'enkya text message kino takuddamu, akuzeemu after week, akuzeemu after days. Oyo takwagala mukwano. Ate abakazi bo nabo bamanyi obasindika message ne bataddamu ne bakuya vice versa. N'omusajja ng'olina omukazi gw'olina ezo ziba red flags nga zikulaga nti butuufu sikuliiko. Okitegeera butuufu omuntu aba atakuliiko just lwakuba nga tumanyi kusoma. Ate red flags twebuzabuza nga tuziraba. Kumbe tuziraba ne tuli kwebuzaabuza. Okitegeera mulekera okwebuzaabuza. That's why bannange abasinga muzadde abaana nga basajja tebabaagala.
or because omusajja yakulagirawo from the start sikwagala, I'm just using you. Mukimanyi n'abakazi nti no, there are men who are just using you and you're also seeing it, but you still insist in this relationship. Ng'omusajja omulabira ddala talina gyakutwala. Bw'baagala luyimba lwa gundi bajulisi babiri baguma. Oba osazeewo okuguma mukwano guma, naye bino ebyange bye bankola tojja bisuubira. Awo guma, naye woba oyagala omukwano gukunyumire, yagala akwagala. Awo omukwano gugenda kunyumira ng'okuba essimu n'agimisinga addamu n'akuba, obanga naye bwakubira n'ogimisinga oddamu n'okuba. Oba ne ku byokola Gwe mukwano ogunyuma. Nze owange mukwano bakimanyi, owange bw'akuba essimu buli kimu kiyimirira. Bebi akubye, cocktail akubye, omwami akubye, tata akubye, kabebi kakubye, buli kimu kipoozinga kubanga nange nkimanyi essimu yange bw'evuga buli kyakola kipoozinga. N'olw'ensonga eyo, we are each other's world. We belong to each other. Nkimanyi abantu baliyo bagamba muwaane mutijjise naye ojja bimira ojja biza. naawe oyimanyi babyogera. Of course. But when that time comes, it will end in tears. When that time comes, I will deal with it. But as per now, I'm still getting a chance to go mondeke. Twabadde awo nno waliwo ekintu kye njagala oyongereko. Grace Kani ate baddinganye ne Oma. Naye ekiri ku social media bannange. Kiri ku social media. Abaana bavuma okufa obufi bagamba lwaki amudidde ebikoze bitya. Naye mwani yabagambye nti yamudidde. To me, I think they're just cooperating. No. It's just a man eyakedde ku machana kids and agamba, okay, besides everything, besides the mistakes, besides nzokwega n'omwana, naye kakati nzikiriza omwana wange. It's okay, Grace Khan, you can record me and let the world know nti nakiriza omwana wange. I think it is just that. I do not really think that they are back together. Just kukuza mwana, just tata na mama. Naye co-parenting yakola mu Uganda. Yeah, why not? You're cooperating with someone. Naye just changes ogamba bantu tuwoba osazeewo n'oveewo omuntu wadde wamuzalamu omwana and you've decided to move on. You need to move on. Naye bireno byate mbutukuza mwana ate bwoddayo ate nemu ate before you know it nga you're pregnant oli lubuto lulala lwa musajja oyo gwe muba mwazeemu ate era awo wetugambira nti baneeno balina ekizibu. Because me, I believe you can actually cooperate nga naye tewali kigenda maaso. Just nemusigala nga mwewabwe wekitiibwa tata mwanange nno mama mwanange naye babeera bonna tebabeera bonna. Ono yabadde atute mwana wa tata we. Ono yabadde atute mwana wa tata we. Ani agaye babeera bana musaleeti bakadde mu studio era bwedda bakuba tuli wadde tugenda mu studio tuli mu mmotoka kubira ku daddi. Grace Kani yagamba kubira ku daddi. Daddi esimu ye teyita mukamukuwe. Abaana bano byebyo byemwagala bannamawulire noza bali bawa ku mawulire mubadde enaku zo temulina amawulire mubaleke abaana babawe ku mawulire twabamanyi omanyi mu abannamawulire twabayiga. Naawe oli munnamawulire nno. Nze ndi munnamawulire naye seebyo ebyammwe. Nze ndi munnamawulire omulala. I am a TV host but not a gossip presenter. Siri wa lugamba bye walimu nembivaamu nobiko nembikowa nga nkuze tebina gye bintwala tebingattako, so just nembikowa nembivaamu. That's why I am happy where I am. Nyemusanyufu. Naye gwe amawulire nga gwe tegakukosa. Inze ate gankosa ki? Singa gali gankosa bannange singa sisenkana bwe nti naye ondabyeko ennaku zino nga ndabika bulungi nga kyakulya. Andi bagambe musajja badde akulabirira. Exactly. Kakati amawulire gwe gakosa is when something they are talking about is true. Naye kintu nga nawe mwenyenyini okimanyi kyebogerako si kituufu tekirina we kyenkosaza yadde dakika bbiri. Naye mwalizeekawo ne wejjusa okukola amawulire g'olugamba. Azintugeza nga wakolanga zi live waya. Walizeekawo ne wejjusa n'oba nogaa naye bannaye binone. Sikyejjusangako gye gyali emyaka. Buli kintu kikola emyaka gyayo. Mu myaka gyakyo kijja tuyamba obutejjusa. Kati nze sikyejjusa. The time I was doing it, gyali emyaka gyange. There is nothing better that I would do that time really. So I feel great that I did it in the right time. I do not regret it.
I was happy doing it. Because me as a person, actually, I remember when I called it shows ezo, nali silly, very insultive, nali sivu manyo bantu, and on top of that, I kept the respect. Omanyi lwaki besides everything, naye nasigala ndi mukwano gw'abayimbi, nasigala ndi mukwano gw'abantu abasinga, is ne we nalabanga ekintu nga kigenda maaso, I would call you. Tubana ekino no kigenda maaso, olwo story etambula bweti kije kiddako ABCD. So that is why I never did any story, because njiriko chili personal. Bias. I was never biased about any story, and I never did any story nga eri personal, because there are so many stories nakola nga n'abayimbi sibalabangako benzikozeko. Okitegeera nga abantu benzikolako sibalabangako. Kandora ensonga eyo, this was just a job. Ate it put me somewhere. That's why I can't regret it. Naye abantu abamu anti ogamba gye yali emyaka mulimu abakola olugambo nakati nga siba myaka gyo. Kati abo bo betagana bo n'obabuuza nga bo ne bakubuulira kibayisa bete kwanza right now okola olugambo ku muntu ku myaka gino gyendeko sirowooza nti nkyasobola. I really can't. Kati ffe abakola tukoze tutya? Gyegyo emyaka gyammwe. Kati gwe emyaka gy'olimu gyegyo emituufu. Abula nkulabyeko nnyo genda. Tabinaggwayo. Nkulabyeko genda naye kankuka ndya emmere yange bannaye yonna ewoze. Kimala mundeke. Munoonyeza mpaka ne bannange mutama. Mutama. Bannaye mpozi nagambye sigenda baraka mmere. Nadda neerabidde. Annange. Abaana batugambye muno ne Vivian Tendo bamugye ku lujja. I am very happy for Vivian Tendo banange. Congratulations my baby. You are one of a kind. Ku myaka gyo n'osalawo setolinge si kyangu. Ate n'osetolinga n'omuntu obuvunaanyizibwa. It's very important. I am very happy for you, Vivian. You know that nze ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. I am one of the happiest people for her. From day one when alabanga bamu engaging nze, ate ndabanga bamu engaging nze si bwe buno obusajja sajja. Sajja bwe buliwa naye gwe. Sajja bwe buliwa. As in, there's so many obusajja nga tebutegeeka, and then they play around with people's lives. But I am glad that she was actually engaged by a responsible person. Naye mukolo ne mugutukweka ate amagezi oyinza okuba gwe yagaba n'omugamba munnange biviira ebyo jangu eno e Mombasa. Banange, it was Vivian's dream. Her dream was nze nange ebye Mombasa naye simanyi. I was there. They called me and she told me wedding yange ngenda kubeera Mombasa. Ne mbuuza neetaaga ki? Tulembe otaaga just kufuna ticket na hotel oje. And then I did exactly that. I told my husband they have invited us on a wedding in Mombasa. Naye mwamulaza omukwana era abaana babasimya actually kapo yammwe bagisimyeko kimu mbu wabeereddewo Vivian Tendo. Because Vivian yali maid wange ku kukyala, yali maid wange ku kwanjula. So kitegeeza mukwano gwange nze Vivian bintu bingi nnyo actually between in common. Ekisooka tanyiganyiga. She's a very joyful girl. Ate that is me. Nange ndi mwana ali very joyful. Kati tubifaanaganya ate twesonyiwa. She lets go. She's one person. Vivian embeera ze. Of course I know her weaknesses. I won't say she's perfect. But embeera ze nungi. She's a good girl. So in brief, nze mwagala nga nze omuntu ate nze omuntu wabakyali wange kyekintu kye neemanyiko okujjako ng'onkoze ebyekisiro naye nze obakyali wange, and I'll always stand by you. So that's why I had to go to Mombasa. Nakyo njijukiza. Naye mweno industry ebiseera ebisinga abantu abasinga ne baba mukwano tebeebererawo. Okusingira mu industry gye tulimu ogimanyi abamawulire baba amawulire tebatera kwebererawo n'abayimbi bagyo tebeebererawo. Mwe gw'okikoze otya okulaba nga oba oli kyaliwo ono omubeererawo ku lo. Kiba kikula kya muntu. Bino bagamba nti omuntu yafuna ssente n'akyuka. Yali bw'atyo just mwali temumumanyi. Ogula emmotoka ey'okusatu n'okyuka. Inze. Anti bwe batugamba. Kati mwene mulaba kinti nakyuka oba? Ati kati nze nsobola okusalawo. Naye amazima matuufu is omuntu ekikula kye kibeera kyekyo. So sikkiririza mu bino ebintu gundi simanyanga gundi. When someone is your friend, that person is your friend. Me and Gabby do completely different things. Gabby muyimbi,
the presenter, but still to share it out. We still call each other. We still standing for each other. We still meet. We still going for lunch dates. We still going for dinner dates. We still catch movies together. So just omuntu abachaliwo. Naye mwana wala omuntu ogwatabula ku YouTube. Ntino ki? Nga bagamba Gabi ne Remy beevumye ne ngamba beevumidde waliyo saaliyo. Wabiraba? I am rare on YouTube. I am rare on social media. Abantu nchimanyi bayinza kugamba olimba but nze muntu apostinga nenvaayo. Simanyi nnyo kubeera ku social media nenkebera ano bampite mu bintu simanya biki. So saakirabako ekyo. Abaana abo bakuvuma. Abaana abo bakuvuma. Abaana abo balaba. Bakuvuma ebisooka n'ebisembayo. Nengamba bannange Remy yarabye ku comment zino ne batugamba omusajja omutukubye nnyo leero beere. Nengamba bannange sibiraba baddiya naye buli omu gwe nkubye nnyo omusajja just unfollow. Buli wawulira nti nkubye omusajja unfollow. Ate nge bagoberezi bo. Nedda. Anti kiba kitegeeza oyo simugoberezi wange. Omugoberezi wange yoyo aliyo comfortable n'ebyo byenkola. Atali mugoberezi wange yoyo eyajja kupeja ngo complainingirako. Ate nga waliyo bayagala. Okitegeera be babajja lwaki tobeeranga gundi. Gwe takola kino ne gwe takola kile. Nze mbadde nsaba buli ya complaininga jendi kiba kitegeeza oyo simugoberezi wange. Kitegeeza si fani wange. You unfollow. Nze newe nasikazako abantu 5 sina gwe nayita. Banne nga tumaliriza obusungu bufuuse bungi kati. Nga tumaliriza soko beyo obugambo. Kamu 2-3-5 bwogamba bindeeba. Kamu 2-3-5. Bwaki mugambira mu kamera? Mugambe. Bafe tubalaba nnyo mu kamera bumugambe leka. Leka omwana agenda okukola unfollow. Ndida nnyo mu kamera? Nedda mbifaananyi. Leka omwana agenda okukola unfollow. Asoke kano kamubeeremu. Soko gire amaloko yagamba. Nzo mama nge byemugamba byebyo tebikyuka mwagala. Nkwagala te kullo oli chali wange kullo nkwagala. Enkola yawo ne batambuza kali ka video. Kali eringo line bindeba mu nnyumya ng'omusuna. Bagambye nti ki ke kulinga mbaka recording astigedde. But then just when nakalaba. Ngamusuna. Because we play when I try to zanya. Chiringa kali eri waloke na posting ku TikTok ngamukola ebati omuntu but nali simsindike byaddala. I'm just so playful and my husband knows. I love disturbing him. Waba tali wasina gwe tawanya kati waba wali. I disturb him and my son. Okitegeera. Kati when namukwata ko ebati samsindika byaddala. We were just playing, we were joking. So namukona ko bukonyi. No ko samsuna byaddala. But we were just playing. I was tickling him. Nali munyonyogera. Shegera kati ngamukwata ninganja ngamukwata awanyonyogera. So that Aulandeka. Kati mugenda kuyonga. Nkutadde. Meleyo. Oh my God. Kati bane mugenda okunyiga. Just nali munyonyogera. Nkutadde. Tukuzaako ngalo. Omulagenda bye.